Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Ragey live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Ragey. It's gonna be non-stop entertainment. Tosubwekiddako ku AC Media UG. Lady Bulamu gye butambula. Omwami yalisose kukola sente okuwasa. Omwami tandisose gamba nti akole sente nga bwe kiyogera nti oba katikoze bagamba nti omwami soko okole sente bakiseka nti omusajja alina oba ne billions oba alina oba nga azimbye oba agalenga yevuga oba things like that. Of course those are very nice things. Era obeera ng'oli mwana muwala n'olandinga ku musajja omunange nga badde akoze oluusi weebaza Katonda. Abasajja bagenda bagamba nti mufune sente kati bo ne bava ku kyogamba sente mmeka. Jukale bateekawo limit zinaba nnyingi kyenkanawo baagala kufuna ng'ezaahamu ayagala afune ng'ezaahamu ayagala beerenga Jack Bezos kati wabeera mwami alina chances nnene nnyo ezikubanga ali mu attractinga ba gold diggers si kweja emyaka but kweyo status ng'afunye sente nkiraba aba agenda ku attractinga baani ba gold digger abali b'ensimbi abaddala nti abatagenda kufuna muntu gwanagamba nti I'm going to marry my lady and then we work together and have a story to tell about how our lives are. Era wegendereza abasajja abo abamanyi betera okwegomba mu mbeera eyo nga naddala bafunye bana abawala mubalaba nnyo mu zi divorce. So amanda eddoboozi nawulime Esther wano ku Atalk with AC Media Uganda. Kubuuzaako gwe osinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu nga guno no likinga no subscribinga no commentinga no kolaki byonna byokola tusiima tuswimira ddala naye Matilda kanzije gy'oli kasooke mpiseemu abantu bano oba mbayisemu luseke bayisemu oluseke kuba baba bo balina omanya kyakwatiridde kibooko fire naye nga ntwala omukisa okwebazaako abantu bangi nnyo abatwagala bambi ne mutulaga omukwano ne mutwagala mukola kyamaanyi bangi nnyo njagala okwebaza omwami gwe bayita Edward the Great. Thank you so much tusiima ya Nambiru and Point Media Julie Love okuvekata Ali Chamo kuvekata Sebulime Fad oya abera Romania Senyonga David abo no abaganda bange Sebulime ne Senyonga ya tuba banyonyi fena Mayama yo kuve Saudi Douglas Freeman yes Ivan Wakozi Kelea Stone okuvekata Fati Mulungi naye abera uso yangambye ba ali yangambya oba ali kata oba ali wa naye Fati Mulungi wona oli just know we love you so much. Then Colin, thank you so much. Kayondo Peter, Lilian, Ajara nabala banje abatwagala bambi thank you so much tusiima we mutwagala ne mu commenting ne mutwagala bambi omukwano we really appreciate. Thank you so much mwebale kubanga temutwagala nnyo mwebale kubanga musubscribinga si kyangu omuntu okubeera ku channel najja nanonya AC Media na commenting naleka ka comment buli naku na commenting buli video joteka na commenting kyo kitegeeza akola ki alaba. So we appreciate you so much tusiima byonna bimukola ki bimutukolera tetsoa bebaza kimala ne just know nti tusiima okay naye nga ntwala omukisokisa wakalango kabakama baffe ka Ragey live in concert enaku z'omwezi nga 10 May agenda kubeera Lugogo Cricket Oval. So banange mujje tuwagira omwana ono mwana wa West yes akuba omuziki guli gwennyini naye nga ate omuziki gwa ffenna okitegeera Central West East wonna mujje bambi ate nga Nobat Events yabikuttemu nyongera bagamba nti bwe mubeera ate nti MTN Momo ebikoze okitegeera tiketi tebadde ku mitwalo 2 wokola alebad n'oyangwa ojja gifuna ku mutwalo gumu kasita ogulira ku app ya Momo oba ebadde ya VIP ku mitwalo 5 so gifuna ku mitwalo 2 n'ekitundu kasita ogenda n'ogifunira wali ku Momo app ate era emmeeza yo yakakadde eya gold then eya platinum ya mitwalo ya bukadde bubiri. So Nobat Events abikoze Ragey live in concert Lugogo ng'ennaku z'omwezi 10 May 2024 mujje tuwagire mwenna abali e East abali e West abali e South abali e North abali e Central
mujje mwagere Ray G live in concert aina abantu banja bamwerekeddeko so mujje tunyumira omuziki different tests n'abali ebweru ng'oyagala okukomawo osobola okubala akaseera kano nga Ray G concert enatuuka osobola ogibeerako kubanga zijja kutuuka ennaku ezo nga obudde buweddeyo so ekiri wamma naye nga oyinza obutabaayo nina okubeerayo zijja kwasabika nina okubeera essaawa nina okufuna ekifo nga kirengerera ddala omuyimbi wakola ki nobati erigagatuwa emmeeza okubeerayo wali network supporting Ray G nga tugaga tufunire emmeeza so akasente ko tugenda kakuweereza ku simu yo otwe emmeeza bitiibwa simbubi twagala kusasula nga obudde bukyali mwena baagala S Media tubakubiriza okugenda mutulaga omukwano nga musupportinga naffe abatusupportinga mulimu gwaffe guno so let's go and support Nobat event by being there for Ray G live in concert awe Lugogo cricket Oval 10th May right 2024 tubulayo ennaku ntono nnyo okutuuka ku the D-Day so you know Ray G has good music ayina amaloboozi amalungi so let's go and support. Come and we go and support him. When after tugenda kubeera as S Media. So muje turabe tunyumirwe. Matilda, how are you doing? I'm fantastic. I'm okay. You're okay. Kulaba. You're good. Very well. Very well. Okay. Omwami agamba ki? Omwami mulungi. Jali. Andaba era nsabira. Kale. Ntambula bitya? Birungi. Walose ekiyo waleero leero nalose ku mukwano gwange nengera ne mugamba nti gwe gundi nkuloseeko yankubiddewo essimu immediately ne mugamba it was just you know those dreams anti ngamba womukubira essimu aga walose ekyo ayangwa musinde nyabo Matilda obadde ogamba walose ekyo mugamba mukwano tugenda kwogera nangamba nti sagala weerabira ebigambo konse sina kyengenda kwerabira cause nakulose so definitely that was a message for you akuza kibi oba kirungi we tukuuza kirungi oba kibi nti kirungi oba losi kiri awo tekirina nnyo I don't feel it was really impactful just ndooza birowoozo byatambudde nga woomanyi nange ndi wano kulaba onyirira head to toe teri byakukuddaawo engatto oba bagiraba engatto asomye baba najja naye yo yasomye engatto bagita Air Max ya Jordan essaawa yonna waliwo egenda okuva ekkata sigenda mwogera kubanga ate bwe tunatandika okuba oluseke lwakasuku abaana abo beebale nnyo kubeera nga bali so kind and loving mutwagala nga temutulabanga nako in person mwagala ebintu byaffe bye twogerako mubyagala nnyo banange tubasiima abaana batuwa ebirabo mwebala ebirabo byammwe twebaza nnyo YouTube olwokola creating that platform thank you whoever created ani yalitutegedde banange nze nebaza esaako ensusso kuva na mbozibozi bye nze banange mbabuulira nze omanyi bagamba give people their flowers nga bakyali balamu you're right so bino byalinda abantu kufanze gwe mulaba nti akati ondaba kati nali bwenti kakati laba omuntu olina omugamba ng'akyaliwo yes so thank you Essie so much you're welcome and thank you guys abatufudde ekirala banange mwabali ekkata newa abulire abantu bagaba banange mwe muli banange thank you guys abatulaga omukwano thank you bafanzi baffe bonneeyo abatu meeting on the streets ne mugamba hello Matilda I know you send my greetings to Essie banange bana abantu begamba Essie tebatumanyi oba nange tebamanyi but they just see you in the road or nebatulaga omukwano nagamba hello nakurecognizing nakuwaana nabeebaza nakutumira thank you guys so much we really don't take that love for granted and Namubiri Point Media mwebale nnyo Edward the Great abali Fahad Sebulime what about ever bengenda in our YouTube comments they never miss to say something there is there thank you guys so much we don't take you for granted tubagala nnyo mwebale nnyo ku acknowledging ebintu byaffe byetwogera nemutusupport wawona omulala wano ajagamba simutumiddeko genda maaso Matilda munoonyeeko kiba kibi nnyo thank you so much olusi mujja n'ebiteeso byammwe ebyenjawulo byonna tubiraba there are people that have seen abagamba you
guys should also discuss this, and we are going to discuss all those things actually, because we are here to serve you. Chola katwatandise enkola yokuleta ku some people ne tubera nabo. Yeah, tuchikola just to add to spice up. To spice up, and also see, we are not the monopoly of knowledge. Eri abamanyi ate okutusinga. Ate no so okubera ngoli chali waffe no nga esinyala lero ntuleka wakati. Mumanyi kakati buzibu. Mrowoza nti ffe mbosimanyi. Sife bakama abamanyi buli kimu. Tiba tulimbye. So wabeera naffe abakola ki abamanyi bye tutamanyi ng'ate basookosa our platform to teach and to let other people know. Bamuyita Maria Ann. Yeah, Maria Ann. Yeah, thank you Maria Ann for loving and supporting us. Mwebalire nnyo ddala. Maybe wemulibanga mu wawo nomulala bamuyita Katumba Joram. Yeah. Abo bonna no babeerako ku mukutu guno. Babeerako, they never miss. Wawo omulala wakuba banna erinnya nayo Zibu. Babitani mwebanyi magana bagagatta. Hidaya. Yeah. Mstegeera. Hidaya, thank you so much. Hidaya na Ndudu. Bayagagatta. Yeah. So thank you guys so much. Mwebale nnyo kubeerako. Naye ng'olunaku olwaleero era ffe nga ffe tubeerawo n'ebintu tunyumya nno ne tunyumya Matilda. Luli yali tulina topic gye twayogerako. Netugenda tugenda gyongerezaako olunaku olwaleero. Kaali kadde nga katukwatidde awo twali tugenda yali yetuluma. Ate nga wagambye banaye mujemba gulire ekyemisana. Ate waliwo n'abaali bakola bukerere ate tetwagala kuweereza abantu baffe nga mulimu obuvuyovuyo so tugamba abatagenda we're going to meet each other soon. Katonda akyatuwadde obulamu. We're still serving our purpose. So luli twali twogera ku bakyala abagamba nti basobola abali independent. So tulina ekintu abaami kye beeyunidde okwogerako nti n'abazadde nga bawa abaami bano amagezi n'abantu abakulu n'abantu abalala nti no omanyi oba mwana mulenzi ebyabakazi sooka obiveeko okole ssente. So you find out nti abaami bagamba nze nja kuwasanga maze okufuna ssente. Kyobola kati abasajja b'ennaku zino omusanga 25 28 tali married akyanonya ssente akyagoba ssente. Oluusi Katonda n'amuyamba n'akola ki n'azifuna ate oba oli awo zagoba ne zeeyongera okugenda agoba nazo okanga emyaka giweze agoba nazo zidduka zeeyongera wala. Ddukira bino ebintu bya ssente bizibu si byakwesooka. ogamba ojazifuna n'otakola ki n'otazifuna. I'm not saying tukumala maanyi but that's life. Yeah, so nosanga omuntu ng'akyagoba ssente bambi oluusi tosaba munenya omuleka n'agoba ssente ze ng'omuntu. That's life. So ogenda omusanga 35 40 agamba kati 40 kati ngenda kuwasa. Why? Nti kati nina ssente. How true is that, Matilda? Kyalibadde kya kweno mu mbeera mwe tuli oba mu ggwanga mwe tuli nga Uganda oba n'engeri obulamu gye butambula omwami yalisoose kukola ssente okuwasa? Omwami tyandisoose gamba nti akole ssente nga bwe kiyogerwa nti oba katikoze bagamba nti omwami sooka okole ssente bakiteeka nti omusajja alina oba ne billions oba alina oba ng'azimbye oba agalenga yevuga oba things like that. Of course those are very nice things. Era obeera ng'oli mwana muwala n'olandinga ku musajja omunnange ng'abadde akoze oluusi weebaza Katonda naye nga engeri entuufu maybe gye bandikigambyemu nti omwami omwami yandisoose ne establishinga nafuna entandikwa ekola ki gy'ogamba kale eri stable nga naye bw'aba afunye omwana w'abandi aba kiraba nti asobola omuliisa asobola omunywesa bitonotono asobola omulabirira kale ng'asobola okugezako okumusupportinga mu ngeri ez'enjawulo bw'aba alwadde osobola omujjanjabisa kiba kizze ne muzaala omwana musobola omulabirira nga temusabiriza ate abantu bageya ate kale nga temuli bubi nga temubonaabona zo ssente ze nandigambye omwana wange nti you know what my son establish yourself kitegeera get some money from here and there make a few enterprises then get a partner. Kubanga wangamba nti abasajja bagenda bagamba nno mufune ssente kati bo ne bava ku kyogamba ssente mmeka jukale bateekawo limit zinaba nnyingi kyenkanawo baagala kufuna ng'ezahaamu ayagala afune ng'ezahaamu ayagala beerenga Jack Bezos ayagala naye Matilda n'abantu b'oyogerako nze nkubuulira ogambye Jack Bezos Jeff
No, it's Jeff Bezos or Amazon. Yeah, it's or okay. Amazon. I don't know the madam ended the word. You can put me right if I'm wrong. Kumunage sinze yabazala so temujja kundenya kumanya manyaga we matufu. Obanga ayagala funa musajja nga mugaga nga Cristiano Ronaldo ayagala abenga rajokola nga Okuwasa. Nenga ate njaga wegendereze nti ebiseera bisinga ababaagala abaffe betufuna at that age oba at that status. Baba tebatufuna for who we are. Okay. But for what we are. Oh. Kati wabeera mwami ayina chances nene nyezi kubanga ali mu attracting aba gold diggers. Ba gold diggers. No si kweje emyaka but kweyo status. Nga afunye sente. Nkiraba. Aba agenda ku attracting abani ba gold digger. Abali bensimbi abaddala. Nti abatagenda kufuna muntu gwanagamba nti I'm going to marry my lady and then we work together and have a story to tell about how our lives are. Era wegendereza abasajja abo abamanyi betera okwegoma mu mbeera eyo nga naddala bafunye bana abawala mubalaba nnyo mu zi divorce. Yawasa omukazi myaka 5 they divorce, nawasa omwana emyaka 2 they divorce. Besanga in so many situations of divorces. Newesanga nti omusajja okuva ku myaka 4 paka ku myaka 7 abadde ne divorces nga mmeka? 3. Mwaba bagoberera if you can really take time to look at that. Ate buli agenda n'ekintu kubanga bazagambe I have kids with him, I know kumpa child support and all that. So newesanga omusajja bamututeka makage bamututeka ebintu bye bamusanga nabyo okubanga omukazi yajja ayina byakola ki byabala. So abasajja ngabo bambi bali very unfortunate nti there are very few that get lucky to get women that actually love them for who they are. Ebiseera bisinga bafuna bakazi babagala for what they are. Nti mwagala bana guy mugaga ina kino ina kiri mbara ofuna omuntu gwagamba nti no agenda kunjagala for who I am. Nti singa kiba kizzo omusajja nafunamu obuzibu butono nnyo bw'ekisente ne zigenda oba badde alina omulimu ne guggwawo oba business ne ziggwawo oba badde bamu contracting ne baba nga tebakyamuwa contracts ezo. Omukwano ne waka gugenda kola ki? Ugenda kendeera. Because gwajja guliko akakwakulizo akali hidden. Nti omuwala tejanga gament nze kwagalako kino nenga yajja kufumbirwa mugaga wagundi. Webale yajja kufumbirwa mugaga gundi teyajja kufumbirwa muntu oyo. Oba kiraba bulungi nti singa kikera kumacha esente zo ne ziggwawo, how sure are you that the person is going to stay? Compared ku musajja eyakera ku machana afuna mukyala we ne bakola ki ne bagaggawala. Nti omusajja yakera ku machana awasa mukyala we ne bakola bonna. Yes, muze munyo no betrayals, like there's so many scandals that are happening in society. It's a betrayal, disappointments and all that. Nekwoyo omusajja abadde lucky n'aba ne mukyala we ne bakola bonna ne bafuna. Chances za mchala wo okuleko lwokuba yavuwadde zibeera ki? Ziba ntono ddala. Kubanga aba yakutestingako like they know who you are. Okitegeera. Akumanyi nti omwami wange like money, you not having money cannot be a threat to her. Ate akumanyi nti obaddewo. Obaddewo. Takwerabidde. Amanyi we wabeera ne sente waliwo. Wali toyina n'obeerawo, n'ofuna n'obeererawo ddala. Kati there is nothing like ekigenda omushakinga. Ekiseera ebisinga eyo change affectinga nnyo ffe abakazi. Abakazi ffe tugifunamu obubi. Nti ogumiikiza nnyo omusajja at the end of the day n'akola ki? N'akwekyangirako n'agenda nawasa omukyalo omulala. Kati ekyo kyekireetedde abakazi okugikyawa. Nenga ffe abakazi tetukyangako basajja baavu naddala ng'omwagadde. Tubaagalanga. Oba tofa ku bya ssente, mbu simanya talina ssente, simanya teyeevuga. Tebikwata nako. Tebikwata nako kuba gwe kyoba weetaaga is that emotional beat, that emotional beat ebeere ku driving. Kati zino ssente zijja buzi zibanga substitutes. N'oteekako greens naye nga gwe kiri ekyokulya already oba okoze ki? Main course oba ogirina and the main course wano ebeera love. So bofuna omusajja nga akwagala, that is the main course of your relationship. Then money, biri kibanga ogamba nti mbadde n'emmere nga siina nva. Kati n'oteeka akava
Kulano ga tutaga ko avocado tutaga ko kati bide bitu bijja bikola ki be supplementing of supplementing nenga omukwano gwo bokola ki oboguina era omwala bero nagamba nze tonyumiza laavu nze oyo abatana bakufuna mukwano gwa ddala abayina ekizibu abatana funa ku era bayegeza buto bambi nze tonyumiza laavu nze sente nze sente kwemfiira oyo mwala munanga abatana bakwagala ate tetumunenya tumuwa obudde akyalina ajja kufuna kati ojja kutegeera maaso bwetyo nga yeletera abakyala okutya ogamba nti nja kufuna omusajja ate mugumire ate nekyangireko ate abanange babonebone ate kati zino life stories etujja tulya mu bantu ab'enjawulo zitutiisa olusi experiences tulina from my exes wabeera ne guy nga talina kyalina nokera ku macanga niye nafuukira ekizibu kakati nazza naye kaloza Matilda bambi abalina oza naye oba omunenya omukyalo ono okulowooza bw'atyo no omukyala like of course ngambe simunenya naye nga abasajja bo benyini balina okweddako men nze abasajja abali eyo mbeera nyo ola ne wano nva kugamba Luyane nemugamba do everything naye tewekyangira ku mukazi akubeereddewo nga toyina ne wobanga empisa zembi nga kisitaani ekikutuma okwekola empisa embi kikutumye kitya kuuma nnyo protect your first wife mukuume n'obulamu bwo bwonna bwonna kubanga banene booli okufuna kati they are not loving you the way she loved you okitegeera tebali mu kwagala nga bwe yakwagala bali mu kwagala olwekyo kyakola ki kyali essaawa eyo njagala nnyo omusajja atudde eyo ng'olaba vidiyo eno bw'oba olinayo omukazi omulala gwe wateeka ku mukazi wo naddala nga wali tolina ssente eri omunange mwaba badde ne ssente zammwe okuva ebabazala naye nga mbono nga yali talina esi tula ku buliri bw'oba mu kisenge kyo ku pilo ng'ogenda okwebaka weerowoozemu ogambe ono omuwala gwe nafunye singa teyansanga bw'ati yandinzikiriza okitegeera ono slayer ansanyusa nankolera zibabogamu nankolera friki yenna namunyenyeza akabina nakatiri bisaati singa abadde teyali singa bino byennina saabirina yali baddewo singa eno Benz ML gyenvuga nengenda omupiikinga Matilda saabadde nayo yandinzikiriza kozesa nice car nange wembeera nenjogera ku kawundo people baga esi oyagala nnyo kawundo kati Matilda ayagala nnyo Benz eno Benz yange gyenvuga nenga nempikinga ono omuwala nze siva ku Toyota singa mbadde sigirina would she have accepted me ebyo byonna byonna abasajja mubeere nga kale mwagala abakazi nga mukola obwenzi naye nga muteekamu ne ku magezi mwekubeekubemu mitima mwefumiitirizeemu muleme kumenka kati bw'omala obbiwulira ebyo byonna ne weegenda mu mirror bwoti ne weetunuulira ne wejjukira newa gye wava n'ojjayo obufaananyi bwo obukadde ne weeraba engeri obufaananyi bwo obukadde bw'olina ne mukyala wo ewaka oba mama w'abaana bo kale n'obutunuulira olusi wali mutono tewalina na lubuto wali oli awo tokuza na kirevu nga kyonna kyonna kiri kiti obutunuulira ogambe nga tokuba na kawoowo obutunuulira ogambe olusi mukyala omulaba alina enviri zaali awo fani naye maybe omutune kati akola ku nviri ennungi otulo ogambe naye is this worth it era oddemu weegambe singa nkeera ku makya nga zino ssente zennina enapasi zoono omuwala teriiwo anaabeerawo kati bwona omala obikola ebyo osobola okukyuzinga empisa z'okola ki z'olaga mukyalawo gw'olina ewakaawo ng'omaze obbirowoozaako bulungi more especially wa mukyala we wabanga abadde akugumikiriza ate nga mukazi wa mpisa ate nga akwagala banaye mbabulire basajja mu abali eyo teri kintu kizibu esanga kwagala musajja atalina ssente that thing is hard nti oba oyagala nnyo eby'essente naye n'ogamba naye omanyi n'omusajja gwenjagala you get naye nawe ab'essente oba obagala ate nga oba osoogenda kasa weeyogerawo n'ogamba esanze tubadde neno how many men have asked me if I'm single or not. A lot. There are so many. Atenga basente. Ningo boso gamba sirina. Naga tolina. Ate abasajja bamanyi kasonga I don't have. Akutwalirawo. Niyo bagamba bagamba bambi. Musajja wange nsibyawe. Okitegeera kati oba otebezaamu. Kati olowooza n'ogamba. Kati Mr. Kana, bueno.
oyo bagana olina omusajjawo abagamba nga asibamu kajjukira kati singa obadde oyagala omusajja omwe kati tugambe kale maliriza ng'obadde oyagala omusajja nga mwavu kati okolooza muno ogamba kati ezo zonna akuyisa bubi no at that moment ayinza batakuyisa bubi nga he's really good kuba kizibu nnyo osanga omusajja omwavu ng'alina empisa embi nga baba n'empisa nga baba n'omukwano neze tewali musajja nnyiiza nga kujja mu inbox nangamba nkwagala nonga ndi mufumbo kale wadde tetunakufumbirwa naye nomugamba nina omuntu oba kitegeera naga nze wendi nange ngattaako banayo yanyiiza alagira ddala obuyayi obuyitiridde kuba teri musajja ali mu magezi asaakugaa nti asookwagana n'omusajja omulala oli mubbi oli muyayi kati ola esiye mbadde nkyawunyira tino kizibu nnyo okwagala omusajja kale atalina ssente kimenya wabawo ebintu byoba weegomba naye neweerekeesa n'ogamba omwami wange bw'alifuna alikola ki anampa tunayagala kati ebintu ebyo bye biruma abakyala yakwagala nga bakuteekako embeera yalina amasimu galinga yegomba ga iphone ga Samsung biki ultra n'agerekereza n'agamba sigenda gendayo eno kasigale emirembe gyange n'amwami wange ono atalina bulungi kasente lumu alikola ki anakafuna kati omusajja gasaakera ku makya n'afuna bambi n'atakukolera ekikuyisa bubi oba okitegeera era abakazi bangi nnyo ekyo kibasuula eddalu zentalo z'owulira side chick first wife second wife ezo zeki zentalo oba okiraba kati abaami mwenna mulina okukimanya nti abakyala be musinga okufuna nga mulina ssente you're not getting people that love you for who you are. They are loving you for what you have or for what you are. And you're a person of status, and you're a person of you have your name, you have your money, you have your connections, you have opportunities sometimes that they are looking for. Ate na mwetaddemu olugezigezi mwagala abawala abanyiririra ddala. Ne mwesanga mbateeka mu ssente nga tebalina that saying nti gwefuna ssente weeyagale asobola okufuna buli mukyala gw'ayagala abakazi togenda kutumalayo ate kankubulire Esther emikisa gy'omusajja giva mu mukazi omu bw'ati gw'aba yawasa bw'oba ng'oyagala okufuna omukisa okola ebintu nga bitambula bulungi funa omukazi omu okole ki owase n'abagagga abatusinga internationally bakyogera abamu ku bagezi ge bawa abantu abagala okugaggawala get a woman and marry kubanga when you get a woman and marry agenda kuyambako wanene akubuulire mukwano wano tuspendinga nnyo ototadde kubadde kuyinda okubeera ka disclaimer omukyala omugezi buli omu gwomusanga nti ayambadde sikaati alina amabere ku kifuba waliwo era gwofuna n'akononera eri abajja nga ze kwonoona anti kaakati abo abatwagala for what we are but not for who we are because when you like someone for who they are omuntu agenda gamba nze sagala kino njagala kino sagala kino njagala kino era wanaaba abeera naawe agenda beera naawe nga decisions zaakola abeesingira ku ggwe byoyagala ne byotakola ki ne byotayagala oyo ayagala what you are agenda pretendinga decisions zate zigenda beera sustainable tagenda beera reliable kuba bagamba yangamba mpozi tayagala kino musajja wange yangamba tayagala oba omusaba ekintu tomuleekaanira sijja kuleekaana mba nkisaba oyo azze ng'akola ki naye oyo g'ogambe azze ng'akwagala bw'ona omugamba nno bw'oba oyagala ekintu kuva gye ndi tonsaba bw'otyo oba tondeekanira oba tonkola bw'oti aba agenda kikwata akiteeka mu mutwe gwe takikozesa wabula akikwata n'akitegeera n'akikozesa mu butuufu bwakyo nti takijjayo only when they need something from you but even when they don't need anything just manipulation okitegeera nti omukyala akwagala newabanga just ayagala kwogerako bogezi naawe ajja kukakkana newaba omunyiziza tagenda kuleekaanira agenda gamba you know ajja kusonyiwa like forgiving becomes very easy you know when you fall in love forgiving becomes very easy. Yes. People don't agree with that word. No, because they are sad. Omuntu agamba mbu love yantama aba sad, aba mu bulumi, abeera mu depression. Because everyone in this planet aba yagala nnyo omuntu amwagala. Ekyo kiruwa kyogerako n'ogamba nange.
buli muntu andibaddeko nga alina omuntu akola ki abaana bagamba waliwo yangamba mugendo bigambe nnyoko ebyo kati oyo akugamba ebyo omusabira noga mukama omuntu oyo musabira muba okwagala muteekeko ekisa musumulule okuva mu bulumi bwalimu ave mu bukyayi awone kubanga Esther, the one thing I appreciate about love, when you find love, you forget every pain that has ever happened to you. Abawala abajja n'agamba mbusimanya okubeera kati waliwo abantu abajja ne bagamba mbusimanya babiyita batya ebyo official side chick simanya girls that take pride in being second wives. Omayize ngena nesijana eno nempa abantu how girls come to take our men. Ne bagamba oyogedde nga side another chick to a man like oyogedde nga side chick bichi naye mulina okuba naye abakazi b'Uganda tebagamba bagamba mazima kitegeera. So when I come to say those things mbasoogeranga side chick nze mba njogeranga ayogera ne ba side chick bwe bagamba ebintu byempulira bakozesa okutwala babba baffe abalungi because we have our own men. So bw'osanga omuntu like when I talk about it kiba tekitegeeza nti no I'm in support of side chicks. Oba kiraba so abawala abo bye bakozesa okutwala abaami baffe olusi zibeera ne actions zaffe oba kiraba nti because twerabira okukola ebituufu twerabira okukola ebitulina okukola ng'abantu ng'abakyala oba nga ba official wives. Thank you so much. So kati abaami baffe banene tubeera tulina okubalaga ekituufu ennaku zawaddewo olutalo lwa gundi ku social media walaba bagamba proud side chicks ne anti kati mbadde nkyakugamba nti abamantu abajja ne boogera ebyo bintu there is that bit they've not experienced in their lives. Okay. Bw'aba yaki experiencing ayina obwo obukyayi tonyumeza mukwana abasajja batamaza noli omuntu ayagala okubanga talina bbaawe nkubuulire taliiyo like nga you have your man we can't send you oba omufudde kikyo but that man ngowulira there is something in a man, there is something about men. There is something about men. Kyasinza kunyonyola. Matilda wayogera ku basajja. No, omanyinza ne esaza nyongeza amazima. Obulumi buva ku ggumba wulira ddala abasajja bantasobola kubeerawo batali. Nze sisobola kubeerawo watali musajja wange. Nkijeko ekyabasajja. Bw'ogamba abasajja. Kiba kitegeeza. No, like what I mean to omusajja n'abeera mu bulamu bwange. I really love them for who they are and them alone. Paka nga yeekubiza yaka. Omulekawo. Kakati. If I have my partner, abawala abo ekibawa n'okugamba mbu ne bannange abasajja abavuuka ekijja ne kibaleesa nze sikyasobola beera bakazi njagala beera nga njagala ba sugar mami simanya smart wire blah 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 blah. Those people are sad. There is a part in their lives they're not trying to satisfy. I think maybe because of the pain they are going through bagamba kati holding emabega bwetuti and that is being in denial. Esther waliwo time otuuka mu bulamu ng'oyagala obeera omusajja buli lunaku. Oyagala kubeera musajja omukole ki? Obeere ne bbaawo nga like oyina assurance nti omwami wange agenda ku mulimu nadda ewaka. Agenda ku mulimu nadda ewaka. Nze ntandama wange gye yasinga okunkuutira nga nve okunsibirira nga nve ewaffe. Yannegenda ngamba mwana wange nkwegayiridde tobeeranga side chick. Kyekyo babange kyasinga ne bwankubira essimu ne mugamba hello bw'aba akusibira agamba mwana wange abasajja fumba tebakulimba. Those married men don't have a plan. Ninga babeerayo. Ande babafunamu. Kankubuulire ababafunamu tamufunamu in public. Amufunamu in their life. Nange nsolo mufuna najja nga mpa everything. Neze kyo si kyenneetaaga. I need a man. What do you mean mbwamufunamu in public? Like no mbwamufunamu nga ye tamufunamu in public. Kati nga ye nti ngenda funa omusajja omufumbo angulire motoka. Angulire nyumba, angulire bichi, akolere bichi. Nenga I can't come out in public and stand proudly and be like, hey, this is my husband. Okitegeera. Ate goba okyagala. Nze kyenjagala, nze ndi mwana. You want to show people that is I have to have a man. I have to show everyone that I have a man. My man has
Nina okujja waneno, like when I'm here and people are trying to attack me on whatever, I have a man that tells me, oh honey, come on, they do not know what they're talking about. They're idiots. They're very miserable, they are sad, they are depressed. They are idiots. Okitegeera? They are very fake. Singa saamulina Esther, singa tukyakola eno show. Yeah, anti abako ati oba tolina gwe weegumizaako. Bakuvuma epointi nga ntuufu. Obanze kyo baabi. Why? Nedda. Nze nkubuulira. Nti oba weetaaga omusajja wo gw'oyimirira naye mu bantu nga toweebwalabwala, toswala, tosika bisubi, totunula wansi kunoonya bitaliiwo. Olukubuza bbawaali nti munange kati onoonya by'otaatadde wansi. Onoonya mu nsawo simu. Kyogamba mutu ng'ogikutte mu ngalo. Nti omusajja bannange nno kaakati ate oba kasawo nkataddewa. Olina obba n'omusajja ogwo weeraga naye bannange abaami n'abakyala. Oyo mwami wange omuyita Brian. Nze bba wange bannange wennaaleeyo ng'okola kerere ono ye mwami wange. Nze kankubuulira ekintu ekyo kiruma basayidi diishi. Kibaluma nnyo. Oyongedde otulumya. Nze nkubuulira. Omupiira guli kati 5-0. Kibaluma era nze teri side dish asobola kunkakasa. Ne bw'olijja no nga bba wange yagulidde ekizimbe kugamba congratulations. Congratulations. Okitegeera? Wangi. Esther waliwo emyaka gye tutuukamu nga weetaaga bbaawo nga wano wanaakuluma oyagala omuntu agamba nkwate wa swiri. Kati side dish newona gw'eki apartment kyo? Esiro saa mukaaga omala kwebba agenda kuyamukuba eriiso limu bwe liti. Yo nagikube n'abaako. Okola otya? Geza ogende geza obubukemu mu bufulumu ogenda kuntegeera akanfamu. Ngoleyo omutima ngo nze Esther. Tosibaawo ye oyinza kusibaawo. Omugamba don't try me. Okitegeera? Kati nga gwesade kati olaba obeera n'olwababala kale nga banyuma eboozi n'ogamba kale munange that's life for them. Yeah. But that life they are living of kwegumya is very temporary. Okay. Omuntu yenna yeetaaga omwami we. Omuntu yeetaaga omwami we. Ng'amuli awo ku kiddo ate nga tewabba mubbe. Eri ababba bannaabwe ng'era tebasaba balaga. Nze anti nkukakasa. Nze nina be mmanyi. Beeyagala naye olowooza beeraga mu bantu. Bakoma mu nju. Okuba omusajja naye n'omuntu gwe babbye naye nedda there are men they really take. There are girls that come in people's lives to deliberately destroy their marriages. Abasajja Katonda teyabawa maanyi galwanisa kikeme ekyo. Okitegeera? Ne bajja ne bamubba. Omanye ekyo kintu munene abinga ngamba tebabba musajja. Bamusanze mu piro osimanya bamusanze mu kasebe semutwala. Esther babbira ddala omusajja omukazi ajja nabba bbaawo. Nekati amubbaati. Babaloga babakola ebikyamu. Esther, witchcraft is real. Okay. Nze wannenyeza abasajja wamu. Empale wagijjamu ng'otunuddewo. Awokka. Onkubuuza kibuzo kimu yakusanga wa yakukwata n'akwetikka ku kibegabega nga mugugu nti nedda. Gumireyo mu maloga gammwe nze sibibeera. Wuta ddagala onywa mu ddagala go babakola bikyo baba binyweso baba bibanaazo baba bibasoka mu kamera mpaka be bamanyi. Baba ebibatiro bbawa. Nze kati namiteo. Ebyenkwawa. Omukazi ajja n'ayingira obufumbo bwonna abwesibako n'abukwatira bw'ati. N'abulemerako. Kati munnange bw'oba oli mugezi ng'olina ku maama waakuzaala n'agamba naye ndaba ebintu ebyo gye biraga mutuusa okwetandika okweroga. Ne bifuka bizibu. Era oba mugezi. Kitegeera. Kati nga tuzibe ku basajja baffe. Balina okufuna abakyala ababategeera okuva ku ntandikwa yaabwe gye baatandikira. Paka. Abasajja abasinga bagenda ne bakanyuga abakazi ababaagala. Nga beekwasa ekintu ekyo. Siri ready, simanya biki. Gwe Katonda. Si gwe Katonda. Let me tell you something, Esther. Me, I believe in God and I believe in God's timing. Okay. Esther, God doesn't do anything by mistake, more especially something that comes in a natural way. Take an example of a guy that gets a girl pregnant. Olumana agamba omwala tali ready.
namugamba jamoro olubuto olusinaljamu omunagano olujjamu omusajja nakwabandoningana okuba nga yagamba nze sali ready n'abinyumya naye mubakazi bakwana omukazi namugamba siri ready naye nankaka if you are a true believer of God and you have been sleeping on someone's daughter live nga munyumirwa nga si byampaka nango omwana nga waoma omwana nnyo n'oleekaana n'okanula amaaso n'ogaze n'ogaze lutunga mukaaga n'omala round esooka n'okwata n'omuleeta ey'okubiri n'omala bannange n'okoya okowa kiki abasajja bo bamanyira okuga okowa ki simanyi abafunyeyo omulala kikolo kenyi gobadde webuuza n'agamba you know I'm pregnant ate siri ready enkya nakukubira esimu n'agamba wankoledde olwejjo simanya gy'oli ewaka eyo kyokka nkyawo omugamba no ndi lubuto n'agamba tali ready era ye tewamugambye era ye twali twayogera you guys era yakuwa sente z'akaweke stop playing with people's lives waziryamu chips stop playing with people's lives anti ngebe biboyogeza busimanyi namwa sente kati nsebo zonna yaziryamu waliwo banene abawoza did you swallow the pill nga teyakulekedde na 10 ate se yagireese naye gwe gambye abaana benaku ze bamanyira Esther nze ne bavuuka bamanyira abaana abantu najja nagamba Matilda can you believe this is happening ogamba what how did he just do that nze mukama mwebaza ekintu Esther I don't know why people confide in me a lot and I really love those people and I pray God gets the best for you ate namwe abatanatomera abasajja batyo mukama ababataase nti osanga omuntu nakunyumiza omanyi walo yangambe ne Matilda ebito bebera ngoyogerako ennyo obijjawa ne mugamba munnange from people's experiences so okitegeera so mwami nakugamba Lujem siri ready kuzaala when are you ever going to be ready I'm not God. Ng'okwegatta teyali kwegatta wagamba oli ready. Nawe nakugamba okwambala akapiira wagaala wagamba mukakusiiwa. Bakupozi batera kukozesa excuse ki? Busimanya oba biki. Like they bagamba mbusimanyi ng'osobola okunuunira sweet mukaveera. Stupid statements. Nzikyali wange yagamba gayi nti naye bannange lwaki tetwambadde namugamba Nege oli omwala yampa reaction eyali very bad yagakyuka banange Matilda gaida mugamba do you have other men? Do you have other men? Don't you trust me? You don't trust me? Okay. Ate fa bakyala bambi wetuba mukwano tumanyi. Ate banange sina mukwano already oba wacharge dda. Tunalayo pepu. Kakati ngalumala kulusonseka ngo ate otandika ate kakati ate now what? Ngokaba maziga musajja gambe I'm not ready. What are you saying? Choba abasajja bafuna ebikolimo Esther. Bingi. Ne bakolaga business abala bintu byabukadde 10 nafunako bukadde 2. Kwakolaga ntonto ago. Kwegana abaana kwebaga kuba n'abannamwe ne mbamali ebiseera mbalekera abaana ne mboleza temuli ready. Yeah. Believe in God. If you are a true believer of God, believe in God's timing. Okay. What if this is the right time? Olusi kyembadengezako kugamba nti abasajja bajjanga bayitawo batonga baplaying abaana b'abaana ne bayita mbakazi ababagalira ddala Katonda n'abakola ekituufu kye bayita kama n'atuuka kwoli gwalowooza nti oh now I'm ready nfunye omwana wa gundi probably mwana wa minister ayina sente munanga abaana ba minister tubaagaliza tetubalinaako buzibu ne just tuba example mfunye omwana wa MP mfunye omwana akola mu Bank of Uganda ayina sente nga waleka bambi omwana abandi mfunye omwana anteekamu nange sente agenda okutuuka eyo naye naafuna komanda amusingako ng'abeera ayogera nanga gwe olimu amagezi ani gomanyire do you know if I left you today your life would end? Beat me. My father will beat you. I think you don't know who my dad is. Ogana kubira taata we. Slap me, your whole family will look for you this whole world and they would never find you. Ebisumuzo njja bisula njja bajja kusiba gwe n'ebisumuzo babisule mutoyi ate toddangamu okundeekanira owulidde abaana wakakana nza kugamba nti ba don't tell me I'm the man. I'm man here where ofuna meka nfuna meka kati abo mune babifuna. I'm telling you the people that are going to come here and tell you those things exist. Yeah, you're right. Ofuna meka
tulete payslip yona yange tulabe yani esinga nogo omulimu nze yagukufunira. Thank you. Kati abasajja bajjawo ne beega bannange tekinyuma nnyo nga kubeera na mukazi wambi ng'akuwuliza ate ng'akugonde. Naye omukazi oyo bw'onaaba nga toli careful. Ate I've come to realize ffenna in life omuntu oyo twamufunako but we ignore them. Kyobalaba ensonga lwaki kati nganziba kyobalaba nga titulwana nnyo ate okuddamu okumuzaawo ate omuntu atalina kisa kya Katonda tazaawo omuntu oyo. Oba olina okwegayirira ennyo Katonda n'omugerera nga Mukama nsasula dayika n'ensobi nakola mu buvubuka bwange naye mpa second chance. Era bwagikuwanga bannange gikose bulungi. Kangambe kino obanga omukwano tebagunoonya nnyo. You don't look for love, you pray for love. Bw'oba oyagala omuntu akwagala osabira musabire Esther. Era nzayina kuddamu bama vivi. Newe onogamba onoonye ojja tomera abantu 15 kuba buli omu ajja ne love. Ka caption ke nalabye kabaka ta kameme kamim uyambuka meme kamimu kati agamba nti wokula rojja okumanya nti abeera ku Banoonya sibasiro abantu abantu ku Banoonya ngozaga ne tebalina byakola ngozaga bonna bali mu nga tuza n'okulowooza wabasasula babateeke kuli babakola content niyo kimanyi waliwo otula nogana obankubire Philip Kago abukedde ngende ku Banoonya. Kati abasajja bafuna obuzibu bw'amaanyi abasajja bojja osanga abeera mu baganda be nga abagamba bannange temulinayo ku bakwano bamwe abaagala obbawasa tuba ne bakyali baffe nga gakyuka mwana gwe I have my brother bambi kazini wange oyo alina ssente alina empisa biki ne bambi ga yabulwa omukazi nomuga katugenda kukola tukyayatunuuliddemu akola atya Bambi, the guy is so educated, has money, gets good money, has a good job. Yazimba na ega yetafunanga mukazi. Oyo omuntu yali abaddeko n'omukazi yali amwagala n'amusiruwalirako nti tali ready. Yensonga lwaki abona. Lwaki ali awo tannafuna. Kuba Katonda tebamukolako lugezigezi. Katonda tebamukolako lugezigezi. Olumukolako olugezigezi kibooko ye teba yabigambe bayabudde time. God's kinds are in time. Okay. Nti obudde butambula n'oyetuuka mu kiseera gwe mawali oyagala jjuka Yesu ali twagamba oplaninga nga Katonda planinga nga n'ensi kwoli eplaningira. Mu nsi tutegeeza abantu b'obeera nabo emirimu gy'okola everything around you nakyo kibeera ne plans zaakyo. You're right, you're very right. Okitegeera. So ebintu ebyo tulina okutekinga advantage of opportunities when they come. Bw'oba ofunye omuntu ng'ali kind nzoma embeerawo ne ŋŋamba I usually talk to my girls ne tugamba nti when we are looking for lovers tulekawo okunoonya abantu ebyakajanja. We should prefer kind, God-fearing and very loving people. And responsible. Ayinza okubeera loving nga tali responsible. Omuntu ali kind wabawo ne decisions abatasobola kumala gakola kuba abeera kind. Tajja kuvumira mu bantu kuba bagamba tagenda kuswaza tagenda kuba omuntu ali kind abannyo n'ekyo kintu bannange nandyagadde nga bakinkoze. Omuntu ali God fearing and God doesn't allow this. Ate omuntu aswala okitegeera omuntu atali wansonyi tomwesembereza ate ati agamba nze nja kubaensi kyejja kunkola okitegeera. So abaami baffe abali eyo mulekerawo okuloota ennyo mukwate bakyala bammwe be mufunye ng'okyali mukole nabo bw'omumala okufuna. Nze Esther nina kazini wange Salma nkutumiddeko nnyo obanga olaba omwana neona bataba I know anytime she's going to watch it. Oyo omwana twatandika she's my cousin natandika okumukyala I was at campus nga cohabitinga ne guy we mu nyumba ya studio room ate nga teri self-contained nga bagateekawo curtain kati nga weva yali amanyi osibe like she owns a salon so nga nva ku campus kuba nali nsomera mukono nezija ng'abeera nabweru so nga I come she does my hair biki kati nga obudde bugenda kati engeri gyali amanyize gwasembye gwe Jackie nja kusiba edda kati nga kusiba late nemutuuka ate nga batayagala ogenderewo ayagamberawo munyumye ebiki
then you sleep. Naye omwana oyo Esther nagenze ne mulaba, because now you know when you get married you get busy toyina budde bukyalira abantu. So nagenze okuddamu omulaba nga ye ne bbawe baazimba naye nga baali babeera mu ka studio room oba kitegeera nga baazimba. Esther, I looked at them and I felt so inspired. Nengamba wow. Bambi okitegeera bambi mwebale kola omenga no omukolo gwagwa tebanaba nakola ebyo bya mikolo ekitegeeza ojja kuwa speech. Nze nina okwogera, nina okubagamba bannange nze mbeerawo ne mwegayirira ne mugamba nkwegayirira sama kola kitu kola bituufu byokka tonyiza musajja. You've worked so hard. It's not just the right time for you otandika okwekubisa yakayaka wali. Omusajja omuwa ekitiibwa, omusajja omugondere, omusajja omusabire. Okay. Okufuna n'okukwagala n'okukuuma. N'okwagala abanabo. So nga bembeera mugamba era buli wamu okubya mugamba nange omwami waffe tomunyooma. Banange omwami tomunyooma. Banange omwami nagendako ewe nga tafumbye nali era ngenze okusiba nviiri. Nangamba banange olyose n'ojja. Yeah. Okimanyi tino bro. Genda maaso. Okimanyi tino gufinga ze. Nakola ki? Mugambe ndi kushuta. Mugambe mudakika nga 10. Gwe namugamba nayo nangamba mwana gwe olyose n'ojja. Okimbadde saafumbye emmere sokogenda. So kati nga tulina okukazannyawo awo. Namugamba nina ebintu tobikola. Musajja ajjaako like obawo just embeera gye tulina yisambaami baffe. Akomyewo akooye ayagala kamere. Kiraba so kati kale tube wana nenga bambi abatulaba omanyi otandika ebyo ebibozibozi byo. Nze bana kubenze I really like men so much that I find their lives very easy. Ando oyogera ko oba nze nozengeje nina omwana omulenzi. Ever since I gave birth to a baby boy, and when you say men abantu bajja kufuna bulala. Anadda bagamba abasajja bennyini abasajja. Nze njagala nnyo abaami okuva engeri gye nazaala omwana wange omuki omulenzi. Mpulira nga balinga abaana bange kyenkana. Kale sigamba nti mbazaala bambi temuli bana siri maama wammwe nina omwana omulenzi omu. Naye mpulira nga njagala abeere ng'akola bituufu. Okay. Okitegeera kati mbandeberanga nga mpanenge my son is also going to grow up and be like this. Okay. Kati namwe mbasaba mukole ebituufu. Tukole ebituufu yokayoka engeri gye tugenda okusavingamu marriage and love. Trying to do the right thing. Obudde buzibye. Bane obudde buzibye ffe bannange twatandise dde okukola naye. Simena lwaki buzibye ate enkuba. Naye nga you guys, let's try to do the right thing. Twagala nnyo bakyala baffe. Ate tunoonya abakyala abatwagala ku lwekyo kye tuli si ku lw'ebyo bye tulina. Okay. Thank you Matilda for being here. Tweyanzege kuba gye twatandikidde paka gye tukoze ki? Gye tukomye. We love you all. Matilda yabadde ku set nange Essie ate nga Brian yabadde kamera. We meet next time. Bye bye. You know we love you.